kakati bade sabugamba abantu mbu mu bwangu obw'ekitalo ngenda kutandika program yaye ku YouTube ya Fair Metanikira Bongo bagiyita amaziga ku mwoyo nga gwe presenter bakuwagire atukozese mwoyo ndabanga omwoyo omunene mu okusinga omutima amaziga ku mwoyo kuba omubiri bwe gubonaabona n'omwoyo gubonaabona olaba otya omwoyo omwoyo ye muntu waffe ow'omunda kati omutima gwe omuntu waffe ow'omubiri ekyomubwati soko kijjeko so dde mweyanjule omubwati owo tujoze nnyo so kijjeko ekyomubwati weyanjule wamba kuyitaani nyabo totwalo na interview yange kati njagala kufuuka DJ ng'okola ki ankuba bidongo soko mixingemu awo ekyuma n'engalo soko mixingemu tulabe DJ akola atya akubanga suna beni ow'ebinyanyanyanya onkasaga okola ki ekyo sebo okola kibo oyina eki kya meloni kya meloni abantu bawubireko nyabo bagambe yenze meloni bayanjulire ekyomubwati soko kijjeko so dde mweyanjule omubwati owo tujoze nnyo so kijjeko ekyomubwati weyanjule wamba kuyitaani nyabo totwalo na interview yange kati omubwati otaddeko kyaki oba ovimbye nnyo okola ki wano ku foundation osomesa abaana okukola ki abaana okola ki era emyaka emeka ticha ona omubwati so amanyira oluzungu kakati waki weyita ticha ona naye ng'okyusanya amannya wanga ali gwe Saara mpazi eryasooka lyali ki kati wayongeddeko ona twaki kati ona weyongeddeko erinnya lyakyaliwo mbali mayi wetumye kano ka ona ak'okunywa kano onoonyawo ogulira ebyokunywa binywe owaye omusoko gye abansoko bagambe bakuyita bandisebo atovimba sebo yogera amanyago nga tovimbyemu okola ki ndabya oli bize obadde okola kyawo omulimu gwo gwakuteka muwuzi nakutunga kibbo gwewakuguka ndaba omusajja wali alina ekyenyi kimasamasa omusajja ekyenyi tabanga yakisiza esupu w'ennyama amasavu omusajja yetaaga kumubuulirira gyabaleko ssebo amanya go gwani okola ki oyiga kola nga tonakuyiga kyalaani kakati ekyenyi nga kimasamasa kirimu kiki tobanga ekyenyi waki samona samona ayitiridde mu kyenyi kakati eno kirasirumu ya mumwe kira abayizi mwe bakusanga
kakati mbadde nsaba ogamba abantu mbu mu bwangu obw'ekitalo ngenda kutandika programu yaye ku YouTube yaffe ya Metanikira Bongo bagiyita amaziga ku mwoyo nga gwe presenter bakuwagire atukozese mwoyo ndabanga omwoyo omunenemu okusinga omutima amaziga ku mwoyo kuba omubiri bwe gubonaabona n'omwoyo gubonaabona olaba otya omwoyo omwoyo ye muntu waffe ow'omunda kati omutima omuntu waffe ow'omubiri amaziga omutima gwe gufuga omuntu waffe ow'omubiri omwoyo gwe gufa omuntu waffe ow'omunda gwe gumufuga kati nze ndaba bwe tukola omuntu waffe ow'omunda kuba omuntu waffe ow'omunda yakola omuntu okujjula nze ndaba bwe tugenda deep nekigifuula amaziga ku mwoyo tuba tumaliddeyo ddala omuntu so mbadde nteesa tugifuule amaziga ku ki ku mwoyo ne presenter ate nawulirako nga bakuyita empenduzo ow'empenduzo ani bivaava yali yakikutuuma empenduzo yali ku TV kati waki yakutuuma erinnya ate wabba erinnya lye ajja kusiba olina kufuna liryo ate omukazi abba erinnya kyokyogerako ki tomuwagidde tebagenda kusiba muntu wano nze poliisi wejjira wano mbuka busikomera mulaba saati kuyitamu bayinza okujjana nga bagaa tuze kukwata yabba linnya Kasaga poliisi tejje wano kwata muntu lwaki kubanga amanya gonna gaba gafaanagana tewali alinako bwannannyini kubanga nze oyinza okusanga nga Kasaga wali omulala gwe bayita Kasaga nga wali omulala gwe bayita Ashrafu amanya gonna nze siwulirako gwe bayita Kasaga gye bali eyo njakikolako nja kinoonyereza Kasaga ne Andrew kusomero tulinayo Andrew kusomero mulinayo Andrew kakati erinnya lye ery'obukozi gwani eyange ery'obukozi Kasaga Andrew akola ebibbo ate wanga gwe DJ Saga wali ejjako nalyo nkyaliyina wangamba yakuyiga kukola bidongo waliwo omuntu asobola okuba eyo ng'asomesa abantu okuba ebidongo ng'oba alina laptop ye osobola giwa yalingamu n'okuba omuziki soka omugambe osoka oba nnyonnyole kyoyagala okukola osanga basobola okukuyamba njagala kufuuka DJ tonaane mu kamera abantu bayinza ogaba olimba njagala kufuuka DJ ng'okola ki nkuba bidongo soka omikisingemu awo ekyuma n'engalo soka omikisingemu tulabe DJ akola atya akuba nga Suna Beni ow'ebinyanyanyanya saba ojja kuba okikubye naye Kasaga bw'ogulanga ku motoka ontwalangako banange nkutwalako oyinza ofuukira abasobo DJ ng'olina emmotoka yo wali ya white ng'ogamba anko oyinza ogiddugaza kiba kirungi abantu abalina emmotoka ne batalako ku bannaabwe lwakuba kati ennaku zino abantu bayonooneka omuntu omutwalako n'akufuukira ekirala waliwo omukwano gwange yagenda n'atwala ku mukyala we baatuuka omukyala n'akola ki n'alemera mu mmotoka nga ayagala bamusasule mukwano gwange yanyumiza emboozi eyo yali ekwasa nnyo ennaku so n'abantu nabo beddeko ensi eddewo nga bwe yali omutima omulundi ogweme kufa
kakati banaye mbasiibula oba okyalina akasembayo. Abantu bagabe bakuwagire, tobagambye okuwagira ku programu ye ey'amaziga ku mwoyo. Bagambe banaye mumpagire, mushayalinge, mulaikinge. Abate ntala kalanyu Naffe tukwagala. Anti baddamu olwo. Baddamu olwo. Naffe tukwagala. kale Yeah. mulape nnyo Tugenda kulaba. tala miliyoni one omubwati mumwani Tukumanyi bulungi tukufalawinga. Abantu baddamu olwo. Abantu baddamu. Tukufalawinga. kale Obadde ogamba twadoga tukolere ki? mulape nnyo munyoneka goleutufu ya bongo Tukunoonyako ku YouTube ya Labongo. ye Programu ki? amateeka g'omwoyo Maziga ku mwoyo. Ogenda kwoyogera ku ngeri abaana abalina obulemu gye babayisaamu, abalala babakwata, abazadde abalala babeegaana, abalala babalimbalimba, abalala babakozesa ebya sitaani. Oli naye anaamusadda kuba n'amuzalamu omwana ng'ayagala mugenda amuwongeyo nga bamugambye genda ozaale muntu alina obulemu. Omwana oyo gw'onajjawo afune obugagga. Kale programu egenda kujja banaye mutugoberere ku Mechanic Rabongo live. Sarah Melon kwagenda okusinziira abaweereze programu y'amaziga ku mwoyo. Kale buubira ku bantu. Sekamuko ngo bawubira. Sekamuko kuba mukalulo game. Bweraba.